weewaawo munywanyi kkiriza olwaleero gwantegedde agatawulira vumbe nkutuuseeko ebyafayo by'obadde tomanyi ku lubugo n'omuti gwe bayita omutuba. Omanyi bannayuganda naddala abava mu ggwanga lya Buganda tusuddeyo gwanagamba okumanya ebyafayo ennono ez'eggwanga lyammwe. Naye olwaleero kkiriza nkutuuseeko ebigasa nga tonnansaba katambi ka Nicole. Soko owulirize bino nako kanaatusanganga. Nazzikuno ng'ekyambalo kye bayita olubugo kyambalo kya kitiibwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda anti kyavumbulwawo mu mwaka gwa 1335 gy'emyaka 689 egyako ekuba emabega. Vidiyo ya leero ejjudde okuyiga okw'enjawulo ngikoze nze ne munywanyi wange amanyikiddwa nga Sengule Bossa mu Nabusiro. Tugikoze ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka 2024 ekuyambeko okumanya ebyafaayo. Zikiriza akatambi nkazingulule nkuddizeyo ddala ku ppaka ku mulembe gwa Ssekabaka Kiggala Mutebi Mukaabya kwe kwali omusajja omuzira ennyo ow'erinnya amanyikiddwa nga Sonko wa Kyama. Ono muzira ngonge yali musajja muyizi era lwali olwo ng'agenze ku ttale ogezaako okunoonya ebikuta by'emiti akolemu emiguwa gy'anaategeza entuula ze ng'ayigga, wabula yali ali mu lutabaalo n'agwa ku muti ebiseera ebyo ogutaalina linnya agenda ogutuukako gususaako ekikuta ng'ekikuta kyako kyekutte wamu kiringa capati. Mwana tu kino kyamwewuunyisa era yadduka mbiro eri Kabaka n'amutegeeza nga bwe gubadde. Bwe baagezaako okkomaga baagenda olaba nga muvaamu olugoye olwo ne lutuumibwa olubugo. Nazzikuno nga bajjajjaffe bambala maliba ga nsolo era okuva ku olwo omwami wa Ssaabasajja ono yaweebwa ekirabo eky'ensaamo ey'ekikomo era n'aleetera ekika ky'engonge okuba ekika ekitongole okukolera Obwakabaka bwa Buganda ne Kabaka n'abalangira bonna okutwaliza awamu embugo ez'okwesuna wamma ne banekaanekana. Omuti ogwo gwe yavumbula ogukolwamu olubugo gwatuumibwa erinnya lya omutuba, omuzungu kyayita Ficus natalensis, era okuva ku olwo gwafuuka omuti ogw'ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye wenjogerera leero ng'ekyambalo kino ekiyitibwa eky'olubugo baakifuula kyakuziikamu bantu oba kyakukola mu masabo na mu mikolo gya buwanga ne kireetera abamu okukitya, naye nga kyali kyambalo kya ttunzi nnyo era kya ttendo. Kisomboola abazungu okuva ebunaayira okujja kirambuula. Ku mulembe guno twambala engoye nga ziwolowe Gucci ne tudibya ekyaffe eky'ennono ng'ate bo abazungu naddala aba Germany bo baakizuulamu eky'obugagga eky'enjawulo era bali mu nteekateeka kitongoza kibeerenga eky'okuvumbulwa ekyabwe. Naye ng'omwanattu omwana wa Nambi Sonko wa Kyama eyakivumbula ku mulembe gwa Ssekabaka Kiggala Mutebi. Kkiriza nkuwe omukwenkufu w'olulimi Oluganda amanyikiddwa nga Musisi Bossa mu Nabusiro akwongere bwino ow'omuti gwe bayita omutuba. Nze nzikiriza nkomeko waneeno njagala onyumirwe olulimi Oluganda. Ngenda kusaba nyumirwa nga bw'okiyali ng'akatambi kano katuuke n'oyo ayeetaaga okumanya. Nze omwana Soda wuliriza. Takulimbye mutayi wange akubuulidde kituufu nga kyakudda Buganda. N'olwekyo nkwebaza nnyo muganda wange omwana Soda. Webale nnyo nga bulijjo okundiyiranga mawatangululu nange okunsuula ku ndasanye eno omulimiriza agwa ku kkobe era nange sirina ngeri gyenyiza kukutenguwa. Nja kutandikirawo kubanga nanyumya takeerewa namunye oluva ku nju ng'ekireka akuba ate namukanga tadduka buko olusimba effumu nga gyagwako musse empogo n'olwalo era nammwe munatungira ku luuzi kubanga ezitali ntunge mazima ddala ziwubira. Lulimi Luganda lwa Ssaabasajja lwoli mu kuwoomerwa okufaananako miguwa awoomerwa olusaave oba akala awoomerwa folofolo oba obuwoomi bw'amakeera. Jjukira nti obuwoomi bw'amakeera bukuyigisa kidaalimbo nga totegedde wate lwaki wandibadde okiyigga. Nze Musisi Bossa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule iye. Omuti guno omutuba kituufu muti gwadda nnyo mu Buganda era abamu mulaba embugo muziziika bubuzisi bantu mulaba embugo abamu muzeebika ala muzeeyalira ewaba nga wakyaliyo nno abazeebika abamu baziyita sitaani naye nga mu bifo ebisabirwamu oba ge tuyita amasabo embugo zisangayo era abo tujja kubeebaza kubanga bannaffe abasinze ennyo ku mulembe guno okukuuma embugo n'ekitiibwa ky'embugo ezo era n'emiti gino be bamu kubakuumye emiti egyo abali mu byobuwangwa. Kale twebaza nnyo amasaza agakuumye emiti gino guno omuti omutuba nga bwe mugulaba era muganda wange nga bw'abanyonnyodde gwadda nnyo bwazuulwa mu mwaka eyo 1300 era mu mwaka gwa 1335 Kabaka Kiggala Kungubu Mutebi Mukaabya
yawa omusajja omuzzukulu w'omusajja eyavumbula omutuba. Omusajja oyo baali bamuyita Sonko wa Kyama, eyaguvumbula yali musajja muyizzi. Bambi yali agenze okususumbula ensakusaku oba enkusakusa z'omuti alange emiguwa. Yagenda okulaba ng'omuti gwasusumbula guvaako ekikuta ekigazi ddala, n'agamba n'agenda maaso n'okusuubula n'akikubaakuba. Yagenda okulaba nga kigaziwa okukakana nga tazuddeemu olubugo. Munnange omusajja oyo yafuna amannya, yafuna erya Wamala, nga bagamba nti musajja gwe Wamala Abaganda ensonyi olw'okubajja ku maliba n'obazza ku mbugo. Anti Abaganda bayambalanga maliba. Ate bwe yabaawo ne bamuwa n'erinnya eddala erya Buyungo, kubanga ekiseera kyatuuka ng'alinnya ku buti obuyungo asobole okusubula oba okusubula mu nfuna bulungi. Kyekikolwa ekyokususumbula ekikuta ky'omuti guno omutuba tukuyita kusubula oba okuyimbula. Olw'okuba yalinnyanga ku buti obuyungo bamutuma erinnya Buyungo, era erinnya eryo Buyungo liri mu baŋŋonge, kubanga omusajja yavumbula olubugo kiri ku likodi oba mu byafaayo byonna kimanyiddwa. Yali musajja muzzukulu wa Kisolo Sebyoto Muwanga ow'eŋŋonge. N'olwekyo kyovulaba ab'eŋŋonge baba beeyogerako nga abakomazi ba Kabaka, be bakomazi abakulu, tobawakanya, be bakomazi abakulu. Nkiddamu ab'eŋŋonge be bambaza Kabaka n'Obuganda bwonna. Erinnya Wamala nkunyonyodde gye lyava liri mu baŋŋonge, Buyungo nkunyonyodde gye lyava liri mu baŋŋonge. Ne bamutuuma n'erinnya eddala ery'Akaboggoza, kubanga abaali bamuliraanye baawuliranga ng'akuba ensaamu ng'eboggola, nga bagamba akasajja akabadde kyakatuboggoleza ensaamu. Erinnya Kaboggoza awo we lyatandikira ne gye buli eno. Ng'obadde omanyi we lyatandikira erinnya Kaboggoza, Wamala ne Buyungo gonna gali mu ŋŋonge, naye ng'omanyi bwe gaava n'erya Kitezi baali mutuuma. Era erya Kitezi ojja kulisanga mu ŋŋonge mu masiga agamu, kubanga yatya olubugo luno nti waba lusubudde waggulu eri luyinza okugwa obubi, nga bonosala olulagala oluto nga yagala kukola luwombo ne weeraliikirira we lunaagwa wayinza okubawo olukandwa ate ne luyiza olulagala olwo. Kati yateganga emiguwa gye tuyita embwa mu lulimi Oluganda lugagga. Embwa oyinza okuba obadde omanya eri eboggola, naye ate obadde okimanyi nti waliwo n'embwa endala mu kukomaga gy'emiguwa gino egiyamba okusika ekikunta oba ekikuta ky'omutuba kireme kugwa bubi kyonooneke. Kakati guno omuti mukulu nnyo mu Buganda omutuba, kubanga nga tuvudde ne kuba nti kwe kuva ekyambalo kye twambala ekyennono olubugo. Guno omuti omutuba bagusimba, kyova owulira nga omuntu aba alanya agamba nti nva mu mutuba gwa gundi egindi. Bagusimba. Lwaki bagusimba? Omuzadde bwe yabanga n'omwana omulenzi oba abaana abalenzi, buli omwana bwe yakulakulangamu ng'omwana oyo bamufunira ekibanja nga bamusimbira omuti omutuba. N'abalangira bennyini baagi basimbiranga ogono gwe muti omutuba. Naye omusajja oli atenderezebwa nnyo yavumbula olubugo. Ngugambye Kabaka yamuwa n'ensaamu ey'ekikomo. Kale katukome wano olwaleero. Nze Musisibo Sajofre Munabuso, naye ebitabo bino olulasanga eyefumbekero ly'ebisoko n'ebirala bye mulabako mubiwagire, mubigule, mwongere okumanya. Weewaawo neyanziza nnyo munywanyi Sengule Bossa mu Nabusiro, omukenkufu w'olulimi Oluganda kaluwoomya ku Ssengendo Nabulamu. Mbadde nkusaba omuwagire ebitabo ebyo tubigule tusobole okusaasaanya olulimi Oluganda. Vidiyo eno eteereddwamu ssente aba Cambridge Junior School bano basangibwa Matugga Kito. Bakubireko ku 0752 52 8651 oba 0773 0M 1412. Twalayo omwana wo abangulwe. Omwana kasa omutuusa ku ssomero tibebba, tasasula bintu byetaagisibwa, awaayo school fees zokka, ow'ekisulo n'owadde byonna abisanga ku ssomero ebikozesebwa. Mubeere bulungi. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Export TV to the world.